Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working.
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okuwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775 Bamuvuga mutambuze empiso gye bakuba ya sukali kuba ono baje gwe tunalimisa dadi katukole oti yes sebo muri bakkiriza dadi tuli bakkiriza nnyo muri bakkiriza kakasa ye wow wale mwasomenga mujja dadi twasome mu lubereberye ati musula mmekeyo dadi agamba atya enti yingira gwe mukama gwawadde omukisa kati olinda ki dadi otyo njagala okutegeezaako nti batugamba obutemakula kana abakatya kano dadi batugamba sebo enti tulina okuba nga tuyita mu mitendera emituufu sebo banayivubuka liina eddowooza dadi n'olw'obukulu bw'ensonga eyo kuwankakiwo sebo twasanze nga wazzeewo ye dadi ye Pieces of
abasajja abo benyini baba bakwata ku bawalabo babasituleko wansi bananga makazi namwe muteke mukopeka mwaka yimba lavu kamishina babasitule muteke mukwekuza weshituka teweshitula wona ngeri yemu warugezigeze romulabirawo enamuli yokuva gyoli batabali babakomyewo babanyina okuzondamu
awamu n'abagumiikiriza paka ku nkomerero. amiina abo abagumiikiriza paka ku nkomerero otyo be baliraba obulokozi. Yewaawo dadi togamba buli atendewalirwa n'alemererwa ng'oviiriddemu mu kkubo ebyo tebiriyo mu bwakabaka bwa Katonda tebikola. anti basudo yagamba nti nno ti mu baasi duniya yesse mulimu kondakita alina ekitiiyo atiya n'abataana bakutuuka we baviiramu noga nti naye abaagazaaki owulidde kakati koloti ye dadi nikuze sirina lwentandika kukugaana essebo ku kwanja mmeme eyo kyeyayaanira dadi ekyamazima abantu bano ngenda basaba bakwongera okukubirako mu ngalo ez'amaanyi. dadi ekyamazima otyo twakedde ku makya wannawanca ne twessa mu ddemeezi nga mujjene ekasanda dadi n'okuwulira nga nvaamu eddoboozi lino otyo nga ninga ensongola ku mutala ekyamazima nga waliwo ensonga etusiiwa era etusula ku mwoyo ng'olufuba. ensonga ki dadi ensonga eno ya buwangwa wangi ya nnono otyo ate nga ya ddiini. bananga mukubireko omwana oyo mu ngalo dadi tweyanziza nnyo ensonga ya buwangwa ensonga efaanaganako bw'etyo ya ddiini ye dadi erimu n'ennono yewaawo dadi ensonga ya simba mwana mulenzi dadi gyendeese mu maka muno yanje ensonga bwe mba njanja ensonga eyo otyo siyinza kubeera nzekka wabula nina mwannyinaze bamuyita Anita Kisaakye ani oyo yambeera ku mutima okumpi najja ne twanja ensonga eyo era kamusabe ogenza okugamba Anita Kisaakye badde banyo ogenda kuzzaako erinnya eddala bannange nti naani Anita Aneti Aneta dadi ebadde nga ninza ogambeko nti amongo yinga bafaanaganya anti dadi ekyamazima njagala okutegeeza abantu bano otyo nti bali Abamerika bye baali beesiriwasa nabyo ne bagamba mbu awagira ate bagirewo bagire kati bakikola batya dadi twebala batuwandagala okugenda ebukeeka mukubireeko ekyana kino kirina empisa mu ensonga eyo yetugize owaayi wanje nazo ono mugamba nti ebiseera ebimuwondekako nogenda mu mitambulo gyo netambulirako nzeka mu mitambulo mwenye naze tugende olyako empombo nga mulyako nyo empombo kakati ogenda kukiraba nti empombo nzirya maze zikolerera sebo dadi wangi nesimbye bulango w'engomba akiika wangi dadi njogera kirabika ng'owejjanga abika atali wuwe kyakoze atya nti oyo gwe mulaba yakafaawo otyo afudde dadi nze gwolaba mpandagadde nga malanga ku gaali ku kyalo kino bukeeka olwo nno bwentyo ndyoke njuze emmeme yange tambula ensonga muvubuka mutambula dadi lyali teriri busa muffe boolaba ojja kitegera bane wa dadi tebasimba lukono tongoberera goberera nnyo ne baba jona tugende baba jona tebatta dadi munnange essebo muganda waffe muto waffe kyajjaweza emyaka 18 banga sidde nenyina ku bbiri emabega dadi buli muntu aweze linda kati mu famire yamwe mwezi emyaka 18 yewaawo ffe ne bitukwatirako wa dadi libakwatako buffe era y'ensonga lwaki tuli wano munnange muganda waffe lwawezeza emyaka 18 dadi nagamba nti bamukolereyo akabaga dadi otyo nti bamukolera akabaga ajaguze otyo dadi waliwo gwendi naye mulaba alinga enkoko eri kumagi naye era jjagigumira ebbanga sidde mulaba asagaasagana nga akabiri kyakatooleko anti dakiika 10 zo yongera okugigumira mwannyinaze kakati dadi otyo munnange mwana mulenzi lwabadde okuweza emyaka 18 dadi ngagamba nti mumutwaleko ne mu bijaguzo agende naye ajaguzeeko kubanga yawezeza emyaka 18 dadi munnange yogayoga nga bamulinyisiza ennyonyi mugenda ne Bulaaya paka Bungereza wangi yabadde bawalabu votebakisinga munnange dadi omwana mulenzi ng'atandika okulogootana mu kwogera ennyo n'abuza oxygen oyo mulenzi omwana mulenzi gwe gamba olwabuziza oxygen Charles n'agamba nti omwana tatufiirako e Bungereza mumuteeke ku nnyonyi mumutwale ewaabwe afiire ewaabwe mumutwale ewaabwe obaolyawo gye bayinza okuzuula eddagala eriyinza okumuyamba otyo munnange dadi omwana yazze asirise mu nnyonyi nga talina kigambo n'eki kyanyega kyayogera otyo omwana olwamutuuseeko n'atuga baaba jona gwazze olwandabye n'avaamu ebigambo ebi bitya magi naŋŋendo olwamaze n'asirika gamba bannange lindako wangi dadi mutoolu yessebo yavudde Bungereza nga tayogera kigambo n'eki olwatuuse ku lya Buganda ku airport wali
agamba atya Magi nangendo kasanda katolo wazizaako kigwe dadi nganso omukulembeze omukulu mu maka gaffe anoonyereza gokola ku byokunoonyereza ebigwa bitalaze naddala nenkwata essimu ye ngenda okukeberamu nga mulimu ebifaananyi beekubiza bali ku Miami badigida bali beera badda dadi ekyo ng'okivuddeko ngenda okulaba ng'ennamba ezisingamu omukolologo ye nangendo Magi ate ekyamuviiriddeko obuzibu mulimu ne kalikoda mulimu kalikodingi automatically nga kalikodinga nangendo ng'amugamba bw'ati nze sikulinako obuzibu era nkwagalira ddala switchcards oli tekyayogera obuuliza mu kalikoda olwo nga balina ebigambo byabwe bye boogera ebyo gy'otaali naye dadi abantu bange ngenda basaba bakubireko omwana we wammwe engalo nangendo yewaawo dadi omwana omuwala oli muteeketeeke nnyo muteeketeeke nnyo yagambye nze simala gagenda naawe I can help you by agamba mutowo dadi waweerera I can help you by that girl can speak good English I know yeah. She was like I can help you by the way I know but ensonga zino sinze nzikola nzekka mumanyi nina bazadde bange ate ne waffeeyo waliyo senga ensenga z'abaana bawezezza emyaka 18 senga onojja ne muganda w'oyo wasola n'atuulawo mu lujja omusana nekumwokyako senga ajja kuvaayo eri enamayumba madirisa ajja abasale ku mugwa era byebigere bino ddadi ensonga baleesi wano yeeyo yewaawo omwana mulezi yawezezza emyaka 18 n'alogootana Magi era Magi n'amugamba nti nze nze kulaba simala gagenda bwe mbona ajja ennaku z'omwezi 11 wakebajja kubagire babagiriza mwana mwira mu Bibiliya nti kyani ayinza oyo okuwa omwana w'ejjinja ng'amusabye omugaati batugambye nti musabye munaaweebwa dadi omanyi Matayo mumanyi essebo kakati kola oti ye dadi mwannyoko mulaba essebo ddala alabika nga obunkenke bumususse ewaawo mwezi kwabiri essebo nga bwogambye nti wano waliwo gwe mumanyi ensonga zammwe ezo ewaawo nze naziwulirako naye nesiro nendoweza nti bya bulijjo dadi si bya bulijjo si bya kati kola oti ye dadi tukweze kwabo basenga bakoye bagizeyo basenga nga baddayo okukuleetera senga agenda okujja ku muguwa ekyo kimanyi mumanya kale oba tolinangalo muwe sente mumuwe ku sente
Wanyobere wantu wajidadi ugano were wantu esebo abantu bobera nabo eiwao tobategeera nyo bayo omulundi gumu olufuna omukisa obategeera esengana checho Manja kazijenza shule Sikwa musikizi vibe
Abala bonna basooke batuwe mu kasipe saidi yano abo basabe bakakkaneko wansi abulagizi tuli bantu bo wano abalagidde nabagamba mutuule mukakkaneko munamateeka yabadde yatudde dda talinda kati senga dawo wakati ne maaliyo awo atule saidi yano kyuka otulage kyekyo omulabye mugagga wange asaba mwana muleza alina ettama ye mugagga asaba Patrick kyekyo koloti kyakoya nnyo mwannyinaze aye ne mugaggawo era kyekimu njagala kolokolo olwaki mutuuze ate nga mugumba ate anaatwala kiteri baana teri bintu era nkwate dakiika emu yokka likyade omanye ebintu by'abagole bino bizibu nnyo ddadi ne bamba mwasibye naye kwasa bakulu bano ewaawo okay anti kifaananyi kyassa ensekere wanze ojja kukakkanako madamanya nti ngeri gyakutte empala bwagenda ku salawo ajja kukikkiriza taata mukwate Ssaabasajja Kabaka ku nsonga y'okuwagira obwakabaka bwa Buganda era yewaawo bannange obugalo bene tumufunye atuuse yewaawo taata abantu balage bene yewaawo kitulamu katono saida yewaawo Ssaabasajja Ronald Frederick owokubiri owenda mutebi oyo basamulekera amazzi ne banywa wabula bannange ndi musanyufu bita okumulabako oyo wendigwe waali omwana wa Muteesa anti ne maama ekwali Silivia Najinda oyo mama wa Buganda omulungi mbalungi labe Ismail naye Kabaka atukoze bulungi bannange nze oyo musajja wannaye kiwalina kyemugamba abaani amuyiggira kimanyi nakwiza nagenda nempulira siyekere ebinaayiti wangi maama nabagere katusensa anti kamakabi era kiroganga atolowooza kale tusituke tuddeyo omwana wa Dawudi nambye se muyita musabibu gwe ate era ye musana gw'ensi kugambe ekitiibwa n'etteezo bibye wamatambudde tambudde ogamunoonya aganoonya omulungi asingoso nazuze byose zuze byonna omunoonye abazaali okubulamu enkana tambudde byogamunoonya aganoonya omulungi asinga Yesu nazuze byose zuze byonna omunoonye natambula ng'eddanga noonya afaanana ye netusa n'emiti nga kibuli kyekabuye nenjagise amuzadde musumba mukuye nangamba nti tokimanyi kyekwe yafaanana ye yeyali ataliakayabula mulembege mukuba tumulabanga lwelwazi ate era kyekire emmaana yadisula okwawula ennyanja eyaliye omusaka gwekiko obuvandiikibwa bangi babone okumutegera malepingi yakomulebulaniya yekabona omukulu atali bali ab'olusaniya omulangira w'emirembe yabikulibwa nabbi Isaaya mudirenya abakulu bamolesa mu Bayudaaya Makaya mulaganga Kabaka ate era Masiya Mako namolesa ng'omukozi w'ebyamagero Lugana amukyayo nga mwana w'omuntu naye Yokaana namolera akalulu sikawulira webale woma bamaze inga nzuze nyose nzuze nyenyo munone ababeli okufunamu enkasa nanoonya omulungi asingoso nzuze nyose nzuze nyenyo munone abazali okufunamu enkasa Felix Maki Konkone mama
Yebale Yesu. Bugalo, yebale Yesu. Kati magi ogenda kutuula awo. Kanso. Mangi? Tata wabana, Dokitari Gerard Mukuye. Gerard Mukuye. Bwana tukubireko obugalo metro buluddawo. Kama nala byakanyiriro bitala musomba. Nti omukyalo oyo ye Mami Divine Mukuye. Mami Divine Mukuye. Makerere mu Kikoni. Makerere mu Kikoni wali Harvest Bible University, Harvest Teaching Ministries. Byonna. Makerere mu Kikoni. Sensinyo kulaba musomba. Era bali gutatu nukkirizo bere. Nkugambi. Metro ni wafu. Banenge waliwo ebintu ebimu ebyewuunyisa. Kakajja osebo gwe next man. Wanje. Ne bw'obeera nga weekupitiriza nnyo. Nenga mwebale kutya mwana wa mama bali tugetulete ebintu mwana wa mama alright kama mwina mwabalangira owange ako chikolo lunanga ebintu ebyawo era ate nga nzibye kkubo ate era ekyo kikulaga ebiraba bakulu batuwadde si bitene nnyo kikolo tuzibe kkubo era esebo bino byonna byaffe eno mpaawo byaga keyeze mmange eno mu bifaananyi ndiwuyo mutwale wangi netwatulanga maloboozi ago mazima ate owulira erinyitako nekati neŋŋamba gundi oli okuyimbamu aliwa wangi aliwa simanyo wafuuse mulumba dadi sisobola kulumba bantu bakulu toteka wala kikolo ekyo kikolo kiba kisooka eno kigira kisabeera okumpi nga kimulinaanye awo watyo mwangi iyo bokisike yala obusamu singisini omutume era abasala omulungi olwo mwakula omuwala omulungi owegonje bonale empisaali nakulira eddoboozi welitula muline waalyo ati njagala olumwamiemu empiki ekanzu ya dadi n'ey'omuko kubanga ndabo bajja kuyitaawo tebajja kumpisaawo ate negomesi Kampala Makerere Kikolo Director Jonathan wabona bannange Jonathan nina akaloboozi mazima era iyo bokisike yala okusenga nange nina obuloboozi olina ekiroboozi kye kyabasudde kyakubwakubwa tobola wanade njagala obeere kumpi anti dawa yitabukamu
situse banange tukulireko abaana bano fugala ekyamazima bazze betuse era aya More space. Era. Era sebo mwebale baana mukozi omulimu tukyagenda mu maaso era ng'enteekateeka zikyagenda mu maaso nga bw'olaba. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya BGP TV, the Father's Heart.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu